na Bunny Radio Neda. Yeah. Ze Wendy Bambi mkwano ze Wendy. Ze Wendy. Ze Wendy. Unapita mkwano nja kuyita bai. Ze Wendy. Ze Wendy. Unanida mkwano nja kutuka. Ze Wendy. Wendy. Yeah. Tondeka mkwano. Tonefuliranga. Yeah. Oh. Mbanyi bagala kubira mu maso nabakuwa ebiteeso sukali owomanga sukali oli mata gali mu sukali Ze Wendy Bambi mukwano Ze Wendy. Ze Wendy. Ze Wendy. Unapita mukwano nja kuyita bai. Ze Wendy. Ze Wendy. Unanida mukwano nja kutuka. Ze Wendy. Wendy. Yeah. Osika umutima gwange ubiru kulumya. Mbonyiga umutima gwange ubiru kusunya. Yeah. Utambula umutima gwange ubiru kusika. Ze Wendy. Joli nange Jenny omukwano gwo oluyimba. Yeah. Baby manya wotali nze siyenze. Mukwano manya wotali nze sibawo. Olinga kyakulya buli omu ayagala kulya. Yeah. Olinga kyakunywa buli omu ayagala kunywa. Yeah. Ze Wendy Bambi mukwano Ze Wendy. Ze Wendy. Ze Wendy. Unapita mukwano nja kuyita bai. Ze Wendy. Ze Wendy. Unanida mukwano nja kutuka. Ze Wendy. Wendy. Yeah. Kagomwe kumile ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga mwebale milimo mwebale okuja mwebale okutetenkanya mwebale okutwenda bananga je mukomo okubanga mutwenda atakabi mutuletera bizibu bantu bandi kutuwalana na kututaka kubwa kibeera kitategeera anga tongera okubanga twategeza nti tujja kuikeka na tujja kupewa tujja kuwa mumani leka bawalana imwe omusolo okubanga mutegeera Dr. Hussein monto mulamu era tazagwa walana kubanga ezira yandeta mu kibuga atezira munange gwempalana kuva mu kibuga kibategeeza kiti munange tunwezebwa katonda wangula abalabe bifona bona abatwogerera abatubakunga tubatuvaako tubategeza nti tubatufuse munange emiti ejiriku ebibala atebotyo okukuba kwenko okukuba tubategeza nti oyinza obutawangala so ife kati twewayo tulibyengera esano twayenga kubaku bwowuliranga otukaino okufuna ku kyotwendaku ng'otwesoniwa so nona kolwa lero Nsobola kwanga nsika na muganda wange tujja kubanga tuwaya mu kabozi ayenga nongera okubanga munange ntegeeza iwo wena ali eyo nga oli mufumbi wa mukolo oli wa hotel ndi kutegeeza esawa dino omutero gwegulira akatale ngera abantu banji bali kubanga munange bakozesa omutero guno ku mikolo atenga omutero guzimba omutero tiguba mu mabale zira kulumira kubanga baneno munange bowe banga balina omutero gweiwe oba batunde omutero gweiwe basoka kugwekenenya obulungi oli jasobola okubanga munange okozesa ku mutero
Okay, kandaka temamwa okansoke noni. Gundi ekuba kakalango. Munange wona alina omukolo, olina mbaga, olina birthday, oliwa hotel na dala hotel zeded fumbo omuchere. Nongero kubanga mbategeza nti musolo kubanga mwesiga munange bebese ba Rehobo Rehoboth abanonga balina omutyere omulungi. Rehoboth super rice guno omutyere gwaibwe mulungi naino wobanga olina birthday olina hotel solo kubanga ojoba gulako omutyere atete gule ku beyi ya amani omutyere oguzimba atengo omutyere guba muyondo ino omutyere bagweta Rehoboth super rice bano bagani bamunange kuibiri ayenga wobanga otuse mwidinda wene olijja kubanga munange nga wakabuka ku kigira chebeta Catch Road olijja kubanga okibuka ekigira ekirako ngo ona atero nga wakatuka ku radio jebeta NBS oba na basa nga wakajibuka katintini olijja kubanga obona eduka lyaibwawo batunda omutyero omulungi Rehoboth batunda omutyere omulungi batukire basobola okubanga bakuguza omutyere iwakalango kasoko ko Dr. Hussein ne yalanza akalango na ulira wa Dr. Hussein ate walijja kubanga munange bakuwa echenda wulo wajja kutala kukumpi na kiro namba ya bwerere kasoko ante omutyere Dr. Hussein ne yagulanze ndigwenda bakubire kuzo 70 mukaga chenda na ina chinana na ibiri atana ndala nezo 70 mukaga chenda na ina chinana na ibiri atana ndala Rehoboth ano omutyere sawa dino buli omu gweyesize omutyere oguli kubanga guwomera buli muna Uganda muganda nga sokola obuze ku bantu tutandike mbabuza ko mwenna abandaba nga amanya gange nze Van Radio ya nga nsinzidde Kawempe nga nze lero okwabuza ko ne muganda wange ono Hassan Dr. Hussein yebale nnyo okunkyazaako ku ewe ku channel ye era mwebaza nnyo okumpa omukisa guno era ndi musanyufu nnyo muganda wange webale nnyo webale okuba endongo webale tugezaako muganda wange onfaananidde omuyimbi ow'eggwanga gwe nali mmanyi oli mutabanyi wa radio oba just nawe siri mutabani we just nange ndi muntu wa bulijjo nga bondaba ssebo kuba ndaba ebikolwa byonna ssebo bya radio oba yali atekako buno obukomo webute era bwe nkulabye ensozi ne ngamba naye nga just nti tubikola naffe okola kikusanyusa obulamu bwaffe kuba tubyagala kati lwaki oyimba nga yenge eddoboozi nga ddungi liringa lya radio eddoboozi eryo lyowulidde makakayimba kituufu lyange naye nga nange kyangwako bugwi sakitegeeza nti ngenda kuyimba nga omugenzi radio just nange nagenda mu studio nga nyina waka wange ne mukola era eddoboozi ne livaayo nga bwetiwe lirissebo nange nalabiraawo oba nze asoose okugamba ekigambo ekyo oba bangi gyotera otambulira oyinza okuba gwasoose oba nga si gwasoose kuba mbeera mu bangi era bambuuza bingi naye era nawe kyombuuziza si kibi kukimbuuza kuba nawe oyagala kukola ki kumanya naye nga amazima geego waka wange namukola nga sirina kigendererwa kikopa omugenzi Moze Radio nali ndi ku lwange nga nze Van Radio era nga bondaba ssebo kati olwonzuula otya muganda wange kuba olabika toli musajja musoga ndi musajja ssebo we Kampala ndi wa mu Buganda ssebo naye okuzuula ssebo kyabadde kisa kya Katonda nasazeewo nange nkutuukirire mbeeku nange nekyempisaawo nga bwomanyi nti buli omu agoba n'agoba nasobola okubako atuuka kuba ekyo kiri mukundaga nti endongo yo toyagala kugirowooleza Buganda wokka kituufu era ndi musanyufu nnyo mbadde mmanyi nti wenakukubira akasimu ojja kugamba tukolera basoga bokka oba tukolera beeno bokka naye nasanyusa nnyo okubanga wanyaniriza ku ssimu nongamba muganda wange teri buzibu osobola okujja ne tukola era nensanyuka nnyo okuba nti nazze nonyaniriza bulungi nga omwana we wejjinja nga oyinza okwaniriza muganda we wejjinja nondaga omukwano gwe kyoba omanye essaawa zino nze ndi kikonge ndi kikonge kyejjinja nkulaba era muganda wange amaanyi go olina mangi essebo
nikikonga ekyo gwe kyoba omanya Yes, mu jjinja ebivulu byonna gwono obugamba bugamba Dr. Hussein wali ekivulu kye bampiseeko ejjinja naye njagala kumbeeramu Yes, tugenda ne tukola emirimu ne tuvaayo kuba kati kye twagala naffe bwe mubeera e Kampala ne mutulaba naffe tuba tukola ki naye bwe njogera olusogo oba oluwulira sijja kulimba sijja luwulira ebiyinza okuddamu ebifu essebo naye kati oluganda lwange lulimu ebitegetege obagamba nti omusajja nasanze musoga essebo kawema siterezeza bigambo tugendagenderawo mpola omuyimbi yenna okuyimba oluyimba aba alina kya ensonga lwaki ayimbye akayimba kituufu kati nsonga ki akayimba ako kyakanyimbisa sava mu bbanga nti nava mu bbanga ne mpandika kayimba ako nafunamu ekirowoozo kyaŋŋamba mpandika kakayimba lwansonga ssebo nali ngudde mu mukwano waliko mukwano ssebo era omukwano ogwo gwe nali nguddemu ogw'amaanyi gwe gwandetera okwandika kayimba ako tola nga bakayita wendi era namusuubiza nti wendi ne bwanampita nze nja kubeerawo era nja kuyitaba era ne bwananninda nja kubeerawo ssebo era kyekyo akayimba ako nakawandiika nga nyina ensonga ki nkawandiise kyotegeeza yali true story nali yankawandiikira oyo nali nteekeddwa okukawandiikira olwo yamwamaliriza omuzannyo gwaggwa gutya omuzannyo gwaggwira nga ogulina okuggwa akyaliwo ssebo sinaba musiibula naye tannansiibula ko gwe n'ogambako okubeera akayimba okumulaga nti nange wendi naye nga kamukubira akayimba asobole okukitegera nti wendi ssebo naye nga radio ono yali muntu wonnyo nnyo wali omulowoozaako nnyo kankubulire kino radio yagenda okuba nti okufa nali mwana muto era mbisanze ku social media nti yafa nga okubitegera obulungi kuba saabimanyaako nali muto naye nange kinewunyisa nnyo okuba namwagala nnyo mu bukulu namufolowinga nnyo omutima guliye negumunjagaza era owetegereza nnyo ennyimba zange zenkuba ne bwogenda ku TikTok account yange sirina nnyimba zabalana zentuulamu okujjako ezange nezize sure nga tugenze ku TikTok era yenna ayagala okumanya amazima bwogenda ku TikTok osakingemu Van Radio Music ojja kuba ondaba era ofollowing okuva natandikira paka ne kati wendi terulimba tuli sound ya mulala yonna okujjako sound yange ne radio kibategera ali musajja wange mwagala nnyo kati mu busoga waneno olina omuyimbi gw'omanyiwoko busoga muneno okujjako bano abato benzize kale followinga Isa Soja yujita kubwa ne King Chuddemo ate kuba n'abanene betugamba nga bakamiliyoni benna abasajja abamaanyi ennyo oyo ne Tough Soja so n'ekirala kyenjagala okubuuzaako abayimbi babeera n'ebigendererwa byabwe mu kuyimba so kati simanyi kigendererwa kyo abamu banoonya bugagga olina omusanga mu ndongo anoonyamu nti bwenze bwe mba nfunye abakazi benjagala mu ndongo so kati ekigendererwa kyo nze okuzuka okumakya okugamba nti njagala kuyimba oba okwezuula nti ndi muyimbi nali sezuula nti lwakuba nti mu ndongo njagalamu bugagga oba njagalamu bakazi nga bweyogedde kyali kirooto kyange era kyenguba kinjagala otuukiriza ndabike nti nange ekyoto kinalootako nti njagala kuba muyimbi oba ndi muyimbi nga muli nkiwulira nga kifuuse best kyenjagala essaawa zino abantu bali mu kwebuuza omusajja oyo asobola okujja okutuyimbirako oba alina management oba talina management kasooke nekyokubayimbirako okubayimbirako nsobola era temutya kukwata akasimu kammwe nemunkubira era temutya nti ate tujja kubira Van Radio atugambe biki nsobola era gonna ayagala okumukolerako kyomukolerako nsobola okujja nenkukolerako oba kuyimba kusanyusa oba abantu bo nsobola obasanyusa akanamba ko katuwe tuyinza okukerabira akanamba kasimu akako akange sebo namba yange eri 070 91 7 16
ne MTN ajagadde lizo 7 51 97 57 55 semya 55 yeyo nsobezamu tujiddemu lizo 7 nkaga munya zo 7 nkaga munya 97 sorry 51 then 97 55 awo tukaddemu 07 nkaga munya then 51 97 55 ya MTN ero sojukubakira nza kwata zeke nyini Van Radio tiri mulala so kukwata ero mulala bakwata musaleko osolanga omwekengeddemu solo mujjako so mwabayi abampuliriza omusajja ono nakyemulabyemu musajja wampisa musajja alipole abasajja nkyaziza bana naye ogena olaba ng'omuntu ekibuli kiri mu muvuga speed n'ogamba naye kituufu yogera muganda wange omuleeta n'omukyaza nakulaga nti ate ali best nnyo okusinga naye nga nze si bwendi justice nyagala mu fire era bonna abawagizi bange ne kati abandaba njagala nze mbasuubiza kimu kuba kuba ndongo just more fire every day nja kuba ndeeta kipya ku kipya just kasamu mpo obwagizi bwamwe n'obudde ne musupportinga nange nja kubeera ndi fine mu byenkola kakati nange nja kukusaba waliyo ekivulu kyentegeka buli mwaka kiba kyamaanyi nnyo mu Busoga wano waliwo ekivulu bakiyita Friends of Dr. Hussein Munamwandu kibeera ku Kekiti Hotel emabega w'ekisaawe ekyebugembe ekyo kyobaddeko awo so kibeerayo ennaku z'omwezi nga 10 ogw'ekkumi so nja kukuyita ojja oyimbiremuko mu basajja bange Friends era wekiri sijja kugaanira bona era abasajja be bagamba nti supportinga akasajja kaffe kabe kali ejjinja ne bajja ne batta supportinga mawo naye nze olina okujja era oyimbe era nja twagala bwe kiri muganda wange so obugambo obusemba muganda wange banange mwenna abandaba ndoza n'abayanjulidde dda mwantegedde Van Radio go nayagala okunsinkana ku TikTok wa searchinga Van Radio Music kumekutu jone nyimba jeziri gwe searchinga Van Radio Music ojja kubonsanga ojja kuba tukwataga nenga mbasaba bwagizi bwamwe bannange akayimba kanyuma obuyimba bwonna bwenyina bunyuma niwankwadobula mujja busangayo je na mu Busanze nenga bwonna bunyuma just njagala bwagizi bwamwe kunsupportinga nange solo okubeera musajja w'amaanyi mu Basoga eno toyinayo taatawo toyinayo maamawo wadi wakika sirina nzize just nga friend so nongera okubanga mbategeeza imwe mwena wobanga oli onga ng'oseranire mu Bugembe nkusaba obitere ku zone guest house akafo kano kalungi akafo kaweesa emirembe oba olina kidduka okipakingamu enoomo wafuna emirembe akafo akazira lugambo akafo akalina security ebyokunwa n'ebyokulya bibaawo akafo kano kasotuka ku flyover Bugembe ku flyover ekizimbe waliwo kibeeta munange Namugeera Arcade waliwo kalina 3 awo Namugeere waba Yesu asobola waba ni Moses Arcade then enuma webizimbe wa Kalinedo enuma wa Kalinedo waliwo akagira baketa nyende close we nawe njira yeno je nikulagira kunti na wali ekifo kibeeta zone guest house bakubire ko bako Dr. Hussein yatulagirira akafokano twenze twenze tusule uwoku munabe ngo bakubere ku 0745 748 72207 ngobye 0745 0745 748 72207 ne 0767 8 ndala bisatu osembi yu 7 bakubire ku zone guest house ebugembe ngotuse ku flyover einuma w'ekizimbe Namugeera Arcade ni Moses Arcade ojja kubanga obona akafo ukano akumata kumira mpera tuwende ino mube bulungi.